subhanahu wa ta'ala atugamba nti ebiseera ebyo mwali bijjukidde ne muba bakkiriza bennyini abannamaddala ne mubeera nga temuli bannanfuusi nga muli basiraamu ate muli basiraamu mwali badde nga muyingira obusiraamu ne mubbinkira ne mubuggweramu bannange bwe mutaabuggweremu muwulidde nti omunnanfuusi alya mu lulime ne mu luzise ng'oli aga naaga ebigambo byo tebigenda kubeera birungi. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم bagenda kubakowoola oluvannyuma lw'okubasibira ebweru awali ebibonerezo ebiyitirivu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti yunadunahum abannanfuusi bagenda kukowoola abasiraamu abakkiriza abalungi abali abasibiddwa ku sayidi endala. Alam nakun ma'akum nga babagamba ebigambo ebifaanaganako nga bino nti twali ffenna twalinga ffenna mu mikolo gy'obusiraamu twalinga ffenna nga tweyisa kyekimu. Alam nakun ma'akum tetwalinga nammwe temutumanyi nti twali basiraamu nga mmwe. Qaalu bagenda kubaddamu babagambe abakkiriza bala weewaawo kyemwogera kituufu walakinnakum naye mazima mmwe fatantum anfusakum emyoyo gyammwe mwagisuula mu bikeme ebiyitirivu ne mubeera nga mulya mu lulime ne mu luzise emisana mubeera basiraamu ng'ate ekiro tetwamanya nga mmwe bye mukola naye Allah yalinga abimanyi yabatadde mu kifo ekifaananako ng'ekyo kyemwogera kituufu twalinga ffenna naye ng'ekiro mulya mu Allah subhanahu wa ta'ala olukwe ne mubeera nga mwekolera byammwe musamira ne mubeera nga mwekolera byammwe mweyisa bubi ne mubeera nga emirimu gye mukola ekiro si gifaanagana gy'emisana emyoyo gyanne mubeera nga mugitadde mu kuzikirira. Watarabbastum ate era mwabeeranga nga mulindiriza obusiraamu ekizibu kyonna ekijja temwalinga bamativu mu busiraamu nga mulowooza mwali basiraamu naye nga obudde bwonna mulindirira amaanyi agagenda okubeera nga galyawo obusiraamu nga mubeera nga muli baddabuddiira mu bantu abagenda okubeera nga balyawo obusiraamu nga muyinayo obuwagizi nga musuubira nti obudde bwonna obusiraamu buyinza okuggwaawo bwe buliba buweddewo mulibeera nga muli mikwano gy'abo ababumazeewo obudde bwonna mweraliikiriranga nti obusiraamu tebujja kugenda mu maaso so nga ate Allah subhanahu wa ta'ala yali yabakakasa nti obusiraamu bwo bwajjagawanye tebukyadda mabega naye nga temumatira olw'abo abaali batabwagala nga bangi ng'ate balina essente n'amaanyi mwasuubiranga nti obudde bwonna obusiraamu bugenda kusaanawo ne mubeera nga mubakwana si kulwa nga bwe bulisaanawo bali bataasa nga mubayinamu omukwano okwannamaddala ne muba nga musuubira okubagamba nti twalinga ffenna mu kuyigganya obusiraamu n'olw'ensonga eyo obusiraamu nga bwaweddewo kaka tulina okubeera nga tuyambibwa nammwe twalinga tuli basiraamu naye nga bwe tutyo nga tuli bakessi. Wali abantu ababeera mu busiraamu nga mu butuufu balina okubuusabuusa ti obusiraamu obudde bwonna tebujja kugenda mu maaso nga balina omukwano weeno n'eri bakwano b'abakkiriza ate bakwano gw'abatali bakkiriza ng'obudde bwonna basuubira nti obusiraamu bwe bunaggwaawo bano ababumazeewo bajja kubeera nga babaddiramu babatunuuliza eriiso eddungi olw'omukwano guno gwe babadde nagwo nga bayigganya obusiraamu. Allah agamba nti mazima mmwe emyoyo gyammwe mwagisuula mu kikeme ekizibu watarabbastum buli kanaku nga mulindirira obusiraamu okulaba nti busaanawo wartabtum so nga yateera mwabuusabuusanga nga temukakasa Allah kye yabagamba nti bwo bwajjagawanye mwalinga mubuusabuusa nti bujja kubeerawo buli kaseera nga musuubira nti bugenda. Wagarratkumul amaniyu ne kubasiriwaza okupulaaninga kwammwe ebirowoozo byammwe bye mwayinanga eby'okubeera nti muli kuno ku nsi obutavaako byabasiriwaza mwasiriwazibwa ne pulaani zammwe empanvu nga buli kaseera musuubira nti ku nsi temujja kuvaako hatta jaa amrullah okutuusa ekiragiro kya Allah ekyajja nga mukyalina pulaani ez'okuba ku nsi. Allah n'aleeta ekiragiro kye nti obudde obubeera ku nsi buweddeko ne mutuuka okufa nga ddala mu butuufu temuli basiraamu bamativu na busiraamu bwammwe temuli basiraamu abeeyagalira mu busiraamu bwammwe. Abasiraamu bangi nnyo abatya okuswala okubayita abasiraamu nga ddala mu butuufu si bamativu. Allah subhanahu wa ta'ala abo bayogerako bwe babeera awatali basiraamu baagala kweyisanga batali basiraamu so nga ate bwe babeera n'abasiraamu baagala kweyisanga basiraamu si bamativu n'obusiraamu bwabwe nga n'amannya gaabwe ebiseera ebisinga obungi bagezaako okugafuulafuula
gabeerenga si masiraamu nga temasiraamu nga galimu oluntuntu olutali lusiraamu galimu oluntuntu olw'ekirimirimi olutali lwa kisiraamu basobole okubeera nga balaga nti bantu ba mulembe. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti ekiragiro kya Allah ekibajja ku bulamu bw'ensi kyagenda okujja nga kibasanze temwetegekedde wabula buli kaseera nga mupulaninga kubeera kuno ku nsi. Pulaani ezo ne zibasiriwaza ne zibeerabiza nti obudde bwonna mujja kgenda. wagarrakum billahi algharuur nebasiriwaza nebajja katonda sitaani eyo esiriwaza abantu ng'ebasiba ebiwanyi by'obulamu buli kaseera ekulowoozesa nti obusiraamu bujja kuggwawo so nga ate bwo bwajja bwajjira ddala nebeera ng'ekulowoozesa nti ogira opulaani ng'okyalina obulamu so nga ate obulamu bukuweddeko nebeera nga tekwagaza busiraamu bukubeera nti obumatiro obwenyumiririzaamu so nga yeddiini eyannama ddala. Allah subhanahu wa ta'ala kyakujjukiza gw'omunnanfuusi nti sitaani ekulabankanya erabankanya abantu era ekusiriwaza eyo esiriwaza abantu naye munnanga obudde bwonna okufa kukutuukako bw'onooba tonneetegeka ojja kubeera mu kika ky'abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala baatagenda kuttira ku liiso. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فاليوم الوالير mwabana nfusi la yu'khadhu minkum fidyatun tetugenda kujja mumwe nguzi yonna ebeerenga ebanunula nga bwe kimanyiddwa nti wano ku nsi omugagga bw'aba awaddeyo ennunuzi yonna emununula okumuggyako omusanga asobola okuyitawo yadde nga yaguzizza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba olwaleero tetusobola kubeera nga tubajjamu enguzi bayiseewo kubanga ffe situli bali banguzi. wala min alladhina kafaru yasitusobola kujja bya bugagga mu bakafiiri bibeerenga beegula nabo babeenunula nabyo okuva mu bibonerezo byaffe. ma'awaakumu nnaar obuddo bwammwe ababiri abannanfuusi n'abatakkiriza obuddo bwammwe mugenda kubeera nga musirikkira mu muliro mugenda kubeera nga muyingizibwa omuliro. hiya maulaakum omuliro bwe butaka bwammwe omuliro gye mugenda okulya ebibanja byammwe ye mukwano gwammwe. wa bi'sa almasir naye obudde obwo bugenda kubeera bubi nnyo eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwalisalirawo okgenda mu muliro. abannanfuusi n'abatakkiriza bagenda kubeera nga bwe batyo bwe bagamba nti nno mugenda kubeera nga musuulibwa mu muliro mubeere nga mulaba obusungu bwa Allah. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah subhanahu wa ta'ala agamba alam ya'ani akasera tekannakutuuka alam ya'ani lilladhina amanu akasera tekannabakutuuka eri abakkiriza an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah emitima gyabwe okuwulira nti gyemenya gitya gifuna okubeera nga gitiira ddala bwe giwulira nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogeddwako. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nti gwe yeeyita omukkiriza oba gwe omukkiriza owannama ddala akaseera tekannaba kutuuka nga bw'owulira nga Allah ayogeddwako omutima gwo gufunamu okukyuka ne gubeera nga gulina okutya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alam ya'ani lilladhina amanu tikinnaba kutuuka ekiseera eri abo abakkiriza an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah emitima gyabwe okubeera nga giwulira okutya olw'okubeera nti Allah ayogeddwako. wama nazala min alhaqqi n'amazima ago ge twassa amazima ago agassibwa ku nabbi Muhammadi n'agabatuusaako mwe abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala lwaki ayogerwako emitima gyammwe ne gitakyuka ne gitasigala kyekimu ne muwulira nga owulira amaziga ag'oku mutima n'owulira nga owulira ennyiike olw'ebyo by'oba osobezza olw'ebyo ebiba bikuyitiddeko ezo eswala eziba zibadde ng'ozisadde mu ngeri y'obutali ya buvunaanyizibwa
Allah subhanahu wa ta'ala ayogerwako atya n'osigala nga tokyuseeko ng'ate oli mukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mmwe abeeyita abakkiriza akaseera tekannaba kutuuka nga Allah muwulidde ayogerwako okubeera nga mukyusa emitima gyammwe ne giraga obugonvu. Wama nazala min alhaqqi, n'amazima agassibwa eri Muhammadi nga ye Qur'ani esomwa etya n'osigala nga bwe wabadde, oba n'osigala nga ate olalambadde okusingako ne bw'obadde. Qur'ani ge mazima Allah ayogedde nga buli kyonna ekirimu okikakasa nti mazima kyeyassa eri Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Ebeera etya ng'eyogerwako ng'ate gw'oseka busesi, ebeera etya ng'eyogerwako n'obeera nga weesuuliddeyo ogwa naggamba n'ogaana okukyusa. Wala yakunu, abakkiriza tebasobodde kubeeranga, wala yakunu ne batabeeranga kalladhiina utul kitaaba, abo bwe twawa ekitabo kyaffe min qabulu olubereberye. Allah tatwagaliza kubeera kyekimu ng'abantu be yawa ebitabo olubereberye lwaffe. Fatwala alaihim al-amadu, ebbanga ne libeera nga libayiseeko ddene nga n'ekitabo bakirina naye nga bakisoma naye nga tebaganyulwamu. Fakasat kulubuhum, munnanga emitima gyabwe ne gikakanyalira ddala ne giguma ne gibeera ng'amayinja, nga ne bw'oba osomye wallahi talina kyakyusaako wabula okubeera ng'ate yeeyongera kulalambala. Abantu abaaweebwa ebitabo, abaatusooka okufuna ebitabo, Allah subhanahu wa ta'ala agamba mmwe abakkiriza saalyagadde mubeere ng'abo be nasooka okuwa ebitabo nabibawa ne babeera nga babeera nabyo ebbanga ddene. Munnanga okumanyiira nga bwe kuzaala obutatya, baasalawo okubeera nga ne bw'okibasomera tebalina kye bajjamu kyakuyiga, bakiraba bulabi ng'ekitabo nga bakiwulira nti kitabo kya Busiraamu, kitabo kya ddiini gundi, naye nga tebalinaamu kye bayinza kujjamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti abakkiriza ekiseera tekinnatuuka nga Allah bw'aba ayogeddwako owulira ng'ofunyemu enkyukakyuka, nga Qur'ani eyo Allah gye yassa ku Muhammadi erimu amazima bw'eba eyogeddwako ng'omutima gwo gufunamu engeri gye gukyukamu, nga saalyagadde abakkiriza babeeri ng'abo be nasooka okuwa ebitabo ebbanga eryabayitako eddene nga ekitabo bakiina, emitima ne gyeyongera kakanyala. Wa kathirun minhum fasiqun, abasinga obungi baafa boonoonye awamu n'okubeera nti ekitabo baali bakiina. Kati Allah subhanahu wa ta'ala tatwagaliza mbeera efaananako ng'eyo tufe nga tuli boonoonyi ate nga Qur'ani eri mu mayumba gaffe. Abamu bagiteeka mu mmotoka, abamu babeera nga bagitimba mu ddiiro, abalala bagitimba mu maduuka. Ebbanga mwala wattu ne liyita nga ddene, oli ng'ekyo yakifuula kabonero kaalabirwako nti eno emmotoka ya Musiraamu, oba eno ennyumba ya Musiraamu, oba lino essomero lya Busiraamu, naye nga ddala mu butuufu ababeeyita Abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala abanyiigira okuba n'ekitabo ekyo nga tekisobola kubakolako, awamu n'okubeera nti bakikkiriza nti ge mazima agaava eri Allah subhanahu wa ta'ala. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا ممني أن الله أنت مزمع الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض يا وينسي يفين وبرم بعد موتها رفن مروك فقوايون قبل كنا كبدكم سنكم زكتا. Allah subhanahu wa ta'ala natonyesa enkuba buli kintu kyonna nakibeera kiramu ekyali kifudde. Kad bayyana lakumul ayati, tubanyonyodde amateeka gaffe buli kadde. La'allakum ta'qilun, nga tusuubira nti munaabaamu amagezi ne mwebuulirira n'ebyo bye tubagamba ne bisobola okubatuusa kukakasa buli kyonna ekibabuulirwa nti ge mazima. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين مزما بصدا سينغا بسجا والمصدقات نابا صدا سينغا بچالا وأقرضوا الله قرضا حسنا نابا بولا الله مبول النونجي يضاعف لهم أجند كبونجر الزمان مقبا كيبين جولو ولهم أجر كريم إلى مسوب الزا إمبيرا إيجتي وانغا إجانا. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله
n'aba abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'abatume be ulaika abantu abo humu siddiquuna be baboogera amazima nti ddala bakkiriza nga ne bye bakola biraga obukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti abo abakkiriza Allah ne bakkiriza n'abatume nga tebasosolawo wakati wa mutume mu batume be bonna nga babakkiriza ulaika humu siddiquun ulaika abantu abo betwogerako humu siddiquuna be boogezi b'amazima bayogera amazima nga bali ne Allah mu kukola endagaano tuli babakkiriza era endagaano yaabwe ne babeera nga bagitadde mu nkola ddala mu butuufu ne babeera aboogedde amazima era ebikolwa byabwe ne bibeera nga bitambulira ku nkola y'abatume abo Allah subhanahu wa ta'ala be yabatumira. Washuhadaa'u era abo be bajuliza abannamaddala inda rabbihim eri Katonda waabwe be bajja okufuna ebirungi ng'abasuubiza nti lahum ajruhum wa nuruhum be bajja okufuna empeera yaabwe ennungi ey'ejjana so nga ate n'oluvannyuma n'olubereberye nga tebannaba kufuna jjana bagenda kukwasibwa ebitangaala byabwe ebiribayisa ku siraata nga bijjuvu bulungi babeere nga basobola okutambula okugendera ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abasuubiza nti abo aboogera amazima ne babeera nga bamukkiriza ne bakkiriza n'abatume. Washuhadaa'u n'abo abawaddeyo obulamu bwabwe ne bubeera nga buggwereddewo mu kkubo lya Allah battiddwa olw'okubeera nga balwana eddiini ya Allah egende mu maaso. Allah agamba nti inda rabbihim wa Allah waabwe lahum ajruhum bajja kufunayo empeera yaabwe nabo basiime wa nuruhum ng'ate bajja kubawa ebitangaala byabwe ebiribayisa ku siraata. Walladhiina kafaru naye abalibeera abatakkiriza wakadhabu biayatina ne babeera nga amateeka gaffe bagalimbisizza bagasudde mu guluka ulaika ashaabul jahim abo bajja okuyingizibwa omuliro jahim waliyadhu billah. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا ممانيم وابكرزا أنما الحياة الدنيا أنت مزما بلام بوينسين أبغايازا لعب بفانان للدارو بلام بوينسين omuzannyo guba n'amateeka n'obulamu bulina okubaako amateeka. Omuzannyo guba n'ebiseera ebigere n'obulamu bulina ebiseera ebigere. I'lamu mumanye annama alhayaatu dunya la'ibun nti obulamu bw'ensi eno bwe mulaba muzannyo walahawun era binyumu. Abantu baagala mu bulamu bw'ensi eno kulaba nga bazannyirako buzannyizi era bagenda mu binyumu. Obulamu bw'ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala abuyisa omuzannyo n'ebinyumu. Wazinatun na kwewunda kwenyiriza. Abantu ku bulamu bw'ensi basinga kwagalako ebyo ebintu ffenna Allah subhanahu wa ta'ala bayisizza ku lubaati lw'ensi eno basobola okukakasa nti obulamu bw'ensi laibun baagalirako mizannyo walahawun baagalirako ebinyumu bibbiitu wazinatun baagalirako okwenyiriza. Omuntu ayina ebyambalo, omuntu ayina ebidduka ebirungi, ayina ebizimbe ebirungi. Ebyo bye bulamu bw'ensi bye tuvuganyamu ebitugayaza. Watafakhurun bainakum okwewaana wakati wammwe. Abaganda ne beeyagalira ku batali baganda, abatali baganda ne beeyagalira ku baganda, abantu ne beeyagalira abaavu ku bagagga, abagagga ne beeyagalira ku baavu. Watafakhurun bainakum obulamu bw'ensi bwonna bujjudde kwewaana okuli wakati wammwe n'okwematira okuli wakati wammwe nga abatutumufu beeyagalira ku batali batutumufu. Watakathurun fil amwal abantu kujjumbira na kutoba kuyingiwaza bungi bwa nsimbi. Bajjumbira kubeera nti buli lunaku akawunti zaabwe zeeyongerako. Ayina 10 ayagala kufuna 20,000, ayina poloti emu ayagala yiika, owayiika ayagala mayiro. Takathurun fil amwal abantu balwanagana babbinkana na kubeera nti buli lunaku kuyingiwaza maali. Wal awlaadi n'abaana, ono ayagala abeere n'abaana abangi n'awasa n'azzaako n'atuuka n'okuyisa ekikomo ky'abakyala Allah subhanahu wa ta'ala be yamugamba
Allah subhanahu wa ta'ala bw'atukubidde ekifaananyi ky'obulamu bw'ensi nti abantu abasinga obungi ebyo bye babeeramu, n'atugamba nti mukimanye nti ffe bwe tutunuulidde obulamu bw'ensi n'ebiriko ebikulu ti i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun, mukitegeere nti obulamu bw'ensi muzannyo, abantu baagalako mizannyo, walahawun baagalako binyumu, wazinatun kwenyiriza kwewunda n'okwekolako, watafakhurun bainakum okwewaana okuli wakati wammwe, ono omuntu yeyagalira ku munne n'akudaalira abalala, watakathurun fil amwali baagala kuyinjiwaza nsimbi, kyekyo ekisinga okutumalira ebiseera. Allah subhanahu wa ta'ala byayogera ayogera mazima singa oba obyetegereza, kubanga singa abantu bayita okudda eri Allah b'osanga mu muzikiti si b'osanga mu kisaawe ky'omupiira, bwe beenyiriza nga bagenda ku muzikiti si bwe beenyiriza nga bagenda mu bibbiitu ate n'ebinyumu eby'ebika ebyenjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byatunnyonnyodde nti obulamu bw'ensi mukitegeere nti ebyo ebikulu ebiriko, naddali eri abantu abatalina kulowooza nti enkya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutunula mirimu gyabwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala abagamba kamathali ghaythin, obulamu bw'ensi buno mu butunuulire nti bufaananira ddala ekifaananyi ky'enkuba. Enkuba eyo singa eba etonnye, ajaba alkuffaara nabaatuhu, abalimi bibasanyusa ebimera byabwe bye baasiganga enkuba etonnye, buli muntu abeera mu ssanyu. Thumma naye wayitawo ebbanga ttono, yahiiju fataraahu musfarran, okiraba nga kigenda kitandika ekimera ekibadde kitiba kitandika okgenda nga kikyusa kkala, n'okiraba nga ddala mu butuufu kifuuse kyenvu. Ekimera ekyo kitandika okgenda nga kifuuka kyenvu ne kikyusa kkala yakyo ekibadde ekya kiragala. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyatugamba nti abalabika nti mujjumbira obulamu mutunuulire ekifaananyi ekyo kyabagamba ti ekintu ekyo yahiiju fataraahu musfarran, kigenda okukala mu maaso eyo naye nga tekinnakala, okiraba fataraahu musfarra, okiraba nga kigenda kikyusa kkala, kigenda ku kkala eya kyenvu kiryoke kituuke ku kukala. Thumma oluvannyuma ng'ate kimaze okubeera nga kikala, yakunu hutaaman, kifuukira ddala essubi oba kiyita essanja. Oluvannyuma lw'okufuuka essanja kiba kirina kusalibwa kubeera nga kibikka lusuku. N'obulamu bw'ensi bwe bufaanagana, omuntu ajja n'atiba nga ddala mu butuufu enkuba emutonnyeko ng'ekimera n'abeera wa kiragala. Thumma oluvannyuma yahiiju, agenda akyusa kkala, fataraahu musfarran, ogenda okulaba awaali enviiri enzirugavu nga kkala ekyuse. Thumma yakunu hutaama, oluvannyuma lwa byonna afuuka ng'essanja nga wakugimusa bitooke, nga naye bamututte wansi w'emiyembe oba emifene agenda awummuliraawo. Bwe bulamu bw'ensi Allah bw'atyo bwabukubye ekifaananyi nti gwabututte mu ssaliri erisoose